byonna n'ebiwanika waggulu kati bano abaali wano bonna ne basigala nga baggwa obutebe nabwo ne buggwa eri kati ye ono Reverand yaabwe n'eyaffe eyalimu omufu yali ekyaliwo eddamu neeyitawo n'egenda bwe yakoma ate neesitula kano akaffe akalimu omufu ne kagenda ne kakuba eri ya Reverand yalimu abasabisa naye n'egiwanika n'egisuula eri ne basigala nga tewali ttenti nga kyangaala. Omusajja ono lumu nali nyumya sitole eno ne wavaayo omusajja yatuvuga naye emmotoka ambulance kuba ambulance eyo twali twagipangisa bupangisi tetwakozesa ya gondi ya kampani eya kampani yali erina gyegenda okuziika kati yemu yali efudde. Kaakati omusajja ono n'avaayo n'agamba nze kennyini nze navuga abantu nze nalaba ekyaliwo. Era omusajja oyo si kyamujjukira bulungi nnyo kyemanyibwa n'abaatulabye ajja kuvaayo ajja bagamba. Kaakati tendi bwe zaamala kwewanika Reverand n'agamba yayogera ekigambo kino n'agamba kaakati mmwe temugeza ne mukulembera kubanga ekyabaddewo mwakirabye kubanga oyinza okusookayo omufu ono oyinza omusookayo kati abantu ne basigala ku ekyo nga bamanyi ekyo ye n'asigala nti yalina amaanyi gake ne bakulembera ttiimu yaabwe ne bano bakwaya ne bakulembera. Reverand yali tanatuuka tugambe nti no entaana eri wali ku luggi wali yali tanatuukawo enjuki zaamutwala emisinde. Enjuki zivaawo? Enjuki zino zeetoolola mu bbanga zajja buzi twali tumanyi nti ziyitawo zigenda. Enjuki ne zijja ne zikwata Reverand zaamutwala emisinde. Reverand n'atuula mu ambulance enjuki ne zitwala emisinde n'omufu tetwasobola muziika bulungi. Ffe kasawe twamala omuteekayo ebyuma tubitadde munda neffe biri ebintu engeri gye byajjamu embuyaga enjuki tebyalumba ffe byalumba bali bafamire n'ono yali asabisa. Ffe twali tetulina buzibu era twavaayo bulungi nnyo kuba twali tubabanjayo ka balansi ne tusigaza ekifaananyi kyabwe bino ebifaananyi batambuza mu lumbe bino bimanyi bibateeka mu gundi. Kaakati bwe twasigaza ekifaananyi ekyo olw'okuba ndi waaliwo okutataganya okwo njuki biki ne tugenda nakyo waayitawo ennaku nga 6. Jjukira baali balinamu luno olwasomaasoma manye bano abantu abasomaasoma babeera mu gwalubiina ayogera ekigambo kimu Luganda ekyokubiri ayogera Luzungu. Omuwala we najja muzzukulu we najja muwala muto najja bwe yajja ku ofiisi n'atugamba kakati mukadde atufuukidde ekizibu simanya atuloosa simanya biki twetaaga muziikulayo twetaaga muzaayo ekabaale. Ne baddamu olwo ne batuwa omulimu omulala ne batuwa miliyoni ezi kuziikula omufu. Kati obwongo we bwalinnyira neŋŋamba okuziikula kuno kulimu ssente batuwadde miliyoni 4 mu miliyoni 4 buli omu emitwalo agaaga 5 tuli bantu 3 sigadde ne zigenda mu ofiisi neŋŋamba awo wennyini. Kakati omukulu Lawrence njagala nkubuuze nti kalipilo olunaku lwali tulina ebibuuzo bingi bye twagala okwebuuza waliwo ekintu abantu abasinga kye babuuza era kye baagala okumanya era kyogeddwa bangi nti omufu ono oba bamuziika awulira abawo ng'alaba era bwe kigenda mu maaso aba akiraba kituufu? Omufu bw'afa omanyi mu nsi tulinamu ekintu kale ffe nga ffe kyetwakula nga tumanyi ne kati kyetumanyi abantu abalala kye bamanyi naye nze kati ssaawa zino kye nayiga omuntu bw'afa tagenda mu ggulu. Agendawo? Tewali mufu afa n'agenda mu ggulu. Agendawo? Omufu bw'afa asigala ku nsi. Kyenkugamba njagala okiwulirize bulungi tebakugamba nga bapasita babalimba nti bw'ofa ogenda mu ggulu. Tewali mufu agenda mu ggulu. Waliyo ensi ey'oluvannyuma nti omuntu ofa wano omufu si agenda mu ggulu. Ebigambo ebyo tubiwulira mu Bayibuli mu kitabo ekitukuvu. Naye Bayibuli eyo singa yali nti n'ekitabo ekitukuvu buli nnaku tebandibadde nga bafulumya Bayibuli empya. Tewali mufu afa n'agenda mu ggulu. Kati ngenda kubuuza ekibuuzo nange kimu. Lwaki omufu bw'afa akuloosa? Olw'ensonga aba tateredde kati w'omutereeza ng'alyoka ayimuka ng'agenda. Kati kankubuulire kino lwaki batugamba nti bw'ogenda n'olima ku bijja by'abajjajjaabo ofuna emikisa? Ekyo era kyemmanyi kiba kisa kya Katonda. Olw'ensonga nti oba otereezezza abafo abo oba abajjajjaabo
wakuweera omukisa katonda yagenda otutonda n'agamba nti no bw'ofanga gwalina okugabiranga abantu emikisa. Kalipilo okkiriza mu Katonda gy'ali osaba wali ogezeko mu kyaki? Sisaba. Lwaki? Sisaba kubanga kati kyaki zaafuuka bizinensi, nze manyi Katonda gy'ali. Lwaki tokikkiriza mbu omuntu wafa tagenda mu ggulu? Nze kintu kyenkugamba nkole kati ngenda ku ebintu ng'ebi bisatu. Ebintu bisatu. Ekisookera ddala okimanyi nti no batugambanga nti abafu bwe bafa abasezi babalya. Ekyo kituufu. Ekyo kye kisooka. Okimanyi nti nze ku bafu bano nakamala emyaka kati ngenda kuweza emyaka 11 naye nga nziikula abafu naye nga abafu mbasangayo. Kati babalyako ki? Awo wenyini tujja. Kaakati obadde okyagamba baba wa miliyoni 4. Njagala kuddamu kino. Nyina ensonga lwaki nkugamba ngenda kuwa ebintu bisatu. Ekyokubiri, omufu bw'afa tagenda mu ggulu, omufu bw'afa asigala ku nsi. Lwaki? Nti emizimu gino gisigala gibonyaabonya abantu abali ku nsi. Omuntu bw'afa nga takigendedde kwegamba nti no bamusse busi nti oba bamuloze oba bakoze eki, omuzimu gusigala ku nsi kuno nga guwolereza. Lwaki tayambuse lumu nti no Katonda ku lunaku olwo Katonda yasalawo nti najja kufa accident, Katonda yasalawo nti najja kufa amasasi oba ajja kufa ki? Lwaki tayambuka nti no Katonda yamuyise? Lwaki asigala ku nsi ng'akyayagala kuwolereza? Ekitegeeza nti n'omufu ono asigalawa. Nze akugamba bino ebigambo saagala kukwekereza, nze abafu njogera nabo. Otya? Eyo tujja tutuukayo naye nze abafu njogera nabo. Sigenda kola omulimu gw'omuntu nga sisoose kwogera n'omufu. Ate oyinza obutakikkiriza naye nga ate olina okikkiriza. Nze njogera n'abafu. Awo wennyini tuwulidde bingi. Kalipilo musezi baba wa miliyoni 4. Kati batuwa miliyoni 4 nga baddamu ne wajjawo omulimu omulala gwakuzikula omufu yali saidize ye mukono. Eyo oba bagiyita batya eno yali yakasirye gwanga saidize eyo yali ayinayo gundi eyo faamu. Kati yewe tugenda tuzikula omufu oyo nga tumutwala Busia ne tukola ensobi. Oli yewe yatulaga jukiramu omufu ono baba bamuzikula. Oli yamuziika talina kola ki? Talina kubaawo. Kati yo oli yatulaga bulazi nti yoyo nga tetumanyi nti ni weewo. Kati ffe ne tutandika kuziikula omufu n'atubula. Kati ffe gye twakola ne tulimba ne tuliyolawo ettaka ne tulitwala ne tugenda ne tumuziika Busia. Bwe twagenda otwalayo ettaka omufu n'addamu n'aloosa. Bano ba famire nti oyo abalimbye babalimbye nkyaliyo. Okitegeera omufu oli ng'addamu ng'atuloosa. Kati bw'addamu n'atuloosa yaloosa bali ba famire kati ne bakomawo nti omufu atuloosa nti akyaliyo. Jukira abafu bano be baziika balinamu ku ddagala be bakyasinza okubeera nga baloosa nnyo abafu, be bakyasinza okuloosa nnyo abantu. Kati ate ne tuddayo gwokubiri ne tumuziikula. Bwe twamala omuziikula ate awo ku olwo baatuwa miliyoni ezi zaali 5. Baatuwa miliyoni 5 naye nga sente ezo zigenda mu kampuni tizigenda mu nsawo yaffe. Kati awe twatandikira ffe abaaliwo abagezi ku kampuni awo ababiri ne tugamba katukube ebipapula tugende nga tubizunza kololo wa tugende nga tubitima nti ffe tusengula ki abafu nga tumanyi biri mu sente. Ne tutandika ne tutimba ebipapula byaffe ne tufunayo omufu omu saidiz w'okuziikula naye nga bino tebyali mu kampani byali byaffe. Kampuni nga nkyaliyo naye kati nga ndandise ofuna sente nga sikyayagala kuwuliriza ebyabwe. Simanyi nti tugende tuziike 7,000 ate nga nafunye 5 ate 7,000 nginoonyako ki? Kasente ndandise ofuna nguza obuntu bwange bwa mu nnyumba mpola mpola n'akasimu kange nkafunye. Kati awo nga tutandika awe tutyo mpola mpola we twamala okufuna guno omulimu ogw'okuziikula saidize eno Mawokota. Ogwammwe? Ogwo gwaffe bantu babiri. Kati ogwo mulimu ate twagulamu ze gyali miliyoni ezi 3. Miliyoni 3 ne batuwa miliyoni zaali 2,700,000. Kati miliyoni 2,700,000 ate nga tulina okugulako ne keesi. Kati keesi eyo twagigula emitwalo gyali 47 awo 47 kubanga yali atukolera keesi mu kampani ye twamuliiramu yatuwanga abasuubuzi nga twagala fisaako nga tulina okupangisako motoka tetulina kozesa ambulance ya kampuni tebalina tutegeera. Tulina okupangisa motoka endala eno wali eri ku katimba awo Mulago. Eki
anti nga tupangisa ambulance za wano ezibeeraawo waliwo ezibeeraawo just nga siza funeral service just zibeerawo emergency ambulance ezibeerawo kati nga tupangisa eyo ngetutwalirako emitwalo 4 ne tugenda ne tuziikula ne tufunamu twasigazaako ndowooza miliyoni ng'emu n'emitwalo nga 10 naawo nga tuli bantu basatu awe natandikira kwewagula kampani akasente katandise okuyingira neŋŋamba kati wano omugezi nange nyina okukola ebyange kati we natandikira awo neŋŋamba kati okuziikula kuno nenjiga Denesi nanjigiriza okuzimba ebijja kati ebijja ebyo ne tutandika awe tutyo wajjayo omulimu gw'ebijja nga ngenda nga nzimba nga nkola ntya bwenti kati we nayingira awe ndi neŋŋamba kati saawa zino omugezi kola kampani yo yakuziikula nenjikola nga tuli bantu abo n'omuwala omwalo oyo nga bamuyita Irida n'omwala naye aziikula mulina nejjo yesterday twabadde mu kukola ndabye kuwano n'omulenzi muto naye tebadde naye moroka etogiraba ndi neddugala twabadde saidi ze yegomba gye twabadde kati oyo omuwala gwe natandika naye mwala muto ali mu myaka nga 14 we twatandika era omulaba enkola ye yakisajja talina kintu kyatatya nga tanaweza na myaka 2 nga tanaweza ne myaka 2 emyaka egyo gigenza okuwera nga tuli ffenna nga tutandika okukola bantu abo bantu babiri n'ekintu ekyasinga okumuyamba ye nga ye okubeerawo mu bulamu bwe kwe kubanga awuliriza nnyo ebintu byemugamba nze nakafiirwa abakozi 6 nga bafa accident abafu bano batta tomala gatambala ekijja ky'omuntu olina okubanga omanyi nti niwesibeezi ffe tugudde ku accident mmotoka zonna ziweddewo balina emmotoka 7 zonna ziweddewo abaana bafa ogenda kwesanga okyali awo omwana n'agenda eyo n'omugamba nti no naaba ku ddagala ng'omaliriza wano ye amala naaba engalo n'anaaba ebigere tanaabye eddagala n'atambula n'ebisiira ne byajje wali n'agenda omufu ono talina kuddamu kulaba ku njuba ate gwe oli awo ogenze okukola oba mbasindise mugenze kutandika okuzanya buzanyira okuba mulabye buwangawanga bugumba olumu babeeranga awo nga kwegamba nga nfunye abakozi bangi abantu nga bajja ku ofiisi oli najja ne balamuzo nindamuzo omulimu kumbe nga waliyo abantu ababayitiddemu ne bagamba nti mukama wangu abataliiwo njagalayo akagoye k'omufu oba njagalayo omufuniyo akawanga oba akagumba k'omufu n'agenda n'akwata eggumba ly'omufu n'alitwala n'aliguza omusawo n'okuba afunye ssente n'agenda n'afiira mu bintu. Obeera n'amagumba gano ku ofiisi yo? Oli ajja ku ofiisi ng'ayagala tuwa omulimu n'agamba kaakati bw'amala tuwa omulimu ndeni ne wabaawo oli ajja ku ofiisi awo nga misoni ye yagamba nti bano baziikula abafu singa mutuma ekintu bwe kitajja kinfunira naye nga mukama we talina kimanya kati nze olumu mba mbeera bize nga nimbyange birala nga nsindika abaana nga bagenda bakola ogenda kulaba oli mba muntu akagumba nga alikuba ensawo yajja n'afuna mwezi ze kati obuzibu obwo baafunira awo naye ate ono omwana ye kye nali mwagazaako kyali kintu kimu ye kuva dda we twatandika kampuni eno nagitandika naye buli kimu akimanyi yatuuka akaseera kale n'ayingira mu byamasannyalaze n'asooka n'abula n'addamu n'akomawo ne tutandika bwe tutyo mpolampola tugenda ne tuziikula omufu n'ayogera omufu n'amulinnya ku mutwe mutuuke kwegamba bintu bingi bye musangayo byesobola kunnyonnyola kino ne kino kubanga mulimu omufu gwe twagenda ntumuziikula ne tusanga nga taliiyo n'atugamba mukomewo ku ssaawa 6 gwa kiro ne tukomawo ku 6 ne tumusanga yenna atuuyanye yali bamutu temulimisa eyo bantu beyeekagadde sooka olindeko awo wennyini story enjagadde okay nenga nyongera okuba nga nkutegeeza ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 26 tugenda kubeera Kavuma nga tuli mu show ya KBS TV gye bayita KBS TV Vulubana ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kuba tuyingira omutwalo gumu gwokka abantu b'ewakiso nabagenda mwe mwalidde empaka olw'ensonga nti mwe mugenda okuba nga mwaniriza abagenyi abagenda kubeera mu kivulu kya KBS TV Vulubana so muganda wange tuve ku ntono tuva wano tugenda okuziikula omufuku lw'emubende nga ogenda kituuka kyegeegwa oba kyegeegwa nga tugenda tuziikula abafu abo nga twali bantu abo nze oyo muwala wange nali nyinawo n'omulenzi omulala oyo ye yafa mukama katonda amuwumuza emirembe era naye ng'afa bino bintu by'abafu yafa twagwa mu accident n'afa naye nali mwagala nnyo yali ampuliriza nnyo. Mwatandika naye? Tetwatandika naye
naye yali muntu wa mazima. Naye obuzibu buva wano mu butanaaba ddagala. Kama Katonda muwummuze. Tugenda ne tuzikula omufu oyo ne tusima ne wabaawo omusajja yali ku kyalo okwo yali mutamiivu. N'atugamba omufu gwe mugenda omuzikula mumumanyi bulungi kufe ne tugamba tetumanyi nga tumanyi mutamiivu nga tumanyi bulijjo tubadde tubikola. N'atugamba kakati oyo yali musawo Muganda. Naye mumekinga essuwa nti bye mukola mulina okumanya nti yali musawo Muganda n'enfuwa ye yali tegerekeka, kumbe baali bamutta. Bamutta byali bintu bya ttaka. Kati ate bwe bamutta baali bamulimisa ekagadi. Ne tusima ne tusanga taliiyo. Omufu n'alinnya ku mutwe. Olusawa mmeka? Zaali ssaawa zaalinga 3 awo. Twatandika ssaawa nga 2 awo 2-3 twali tulina empapula zonna nga tukkirizibwa. Twamusima ne tusanga taliiyo, n'alinnya ku mutwe gw'oyo omuwala. Bwe yamulinnyako ku mutwe n'ayogera nga bw'ogamba nti no omuntu alina emmando ezimulinnye ku mutwe naye nga byayogera mulina obbiwuliriza nnyo kubanga nange kennyini ebintu ebyo byali bindinnyeeko ne nduma omuddo ng'embuzi. Tugenda tutuukawo ebigambo byenjogera nga babiwulira. Kakati omuwala oyo byamulinya n'ayogera ebyovu ne bimuva mu kamwa. N'ayogera n'agamba mujja kudda ku ssaawa 6 naye ng'eddoboozi nga likyuse, mujja kudda ku ssaawa 6 mujja kunsangamu. Mugenda mukyusa kifo Nga tulina omujjaawo tumuzze ewaabwe kuba gye baali bamuziika si waabwe. Ate olwo enkaayana zaaliwo zaali za ttaka nga tulina omukyusa nga tulina okola ate okuddamu omuvuga mayiro nga 6 kumutwala kumukyusa. Kati omuwala bwe byamulinnya ku mutwe naffe gye twakola ne tuddamu ne tukola ki ne tubikako. Zaawera ssaawa nga 6 kitundu nga zigenda kuwera 7 awo 6 dakika nga 4 awo ne tuddayo. Twaddayo oyo omulenzi yennyini eyabikulako ku bbaati n'asanga kituufu ng'omufu gy'ali. Olaba ebiseera ebimu muganda wange tunyumya bino ebintu abantu bo balowooza nti ne bakatemba ng'avaamu n'omubiri gwonna ne gugenda nga taliimu. Bwe bakugamba nti nekagadi eyo nti omuntu ateeka buteesa ebintu by'ennyaanya byetunda byokojja buzi n'oteekawo ssente n'ogenda tokigaananga. Nze ebiseera ebimu nali sikiriza nti ddogo gye liri kuba nze tewali muntu yali andozeeko. Naye nze nakalaba abantu bangi abalogeddwa nosanga alina eddogo kituufu kiri nti kabaamuloga. Kati bino ebintu ebiseera ebimu bwe mba mbinyumya kuba nze mbiruddemu fiiriddwa abantu bangi ne maama wange kennyini yatuuka n'anfaako ku lwa bino ebintu byendimu naye nga tesiina engeri gye nsobola bivaamu kyensobola kudda mabega. Simanyi kiki ekyantuma okukola guno mulimu gwenkola naye nga ate ngufunyeemu ate engeri gye ngufunyeemu sisobola gulekera awo. Ate n'ekirala n'ebizibu bingi byenzize nga nfunamu kati sisobola kugamba nti no kati byenfunyeemu ebizibu byenfunyeemu ndekera awo kubanga nfiiriddwa abantu bangi nga sigamba nti nze abasse. Era bulijjo abantu nkibagamba nze siri musezi siri mulogo siri ki naye ng'ate abantu abazze nga bafa ku lwange naye ng'osooka bagamba kiki kyolumba kiki kyoyingiramu oli mugumu nti nikituufu kiri nti oyagala mulimu nti njagala nze mutima gwange naguma dda nonga jangu okole. Naye atuuka kaseera n'atandika okubivaako n'atandika okudda mu birala nga tasobola kugoberera amateeka n'obukwakulizo ebiri ku ogwo mulimu. Si nti buli omu yenna akwata ku mufu kumusengula. Naawe kennyini oli abasobola okugamba omufu uli yavunda dda aliyo wansi amaze emyezi just 2 ne bagamba genda omugye naye nga tosobola tomanyi bulombolombo ki bw'olina okuyitamu. Omuwala bwe twamalirizaawo nga muvudde ku mutwe ne tugenda ne tusanga omufu gy'ali ne tumugjayo ne tumukwata ne tumuteeka wali mabbali ne tumusiimula entuuyo ne tumugjamu ago amasuuka ge yalimu. Omubiri gwe gwali gukyaliwo nga musiiwufu emba zino zonna nga ziguddeyo nga maaso nga gaagwayo. Ne tumukwata ne tumuteeka wali mabbali ne tumuzinga bulungi nnyo
ntumuteeka mu keesi ne tuddamu eri entaana ne tugibika ne tumuvuga naye mu kumuvuga twatuuka mu kkubo ne tusooka ne twebakamu kuba twali tetusobola kutuukayo obudde bw'ekiro zaali mayiro nga 6 kumpi nnyo naye nga jjukiramu ovuga otya kusinziira ku kiri kye walabye kubanga ku bbanga lye namala nga nziikula abo abaffu gwe mulimu gwe nalabira ddala nti no gwali mugumu nnyo ku nze omufu kusanga nga taliiyo ate nagamba nti nduddamu okomewo omusangeyo singa nali ndi muntu wakusuula omulimu ate nga sente maze ozirya nali nsobola obbivaako ate nga mumaze okubikula ebbaata ate ne musanga omuvu nga gyali nogamba ate bino biki bino nengamba sirina kyakola ne tumuvuga katono ne tutuuka mu kkubo ne twebakako katono twamala kwebaka ne tuddamu ne tuzuuka ne tuvugako katono mayiro nga 2 bwagenda okujja ku makya ssaawa 11 ne tutuukayo we tulina omuziika ng'eri waaliyo abali basima nga bamaze osima entaana yonna ng'eri awo nga bagitegese bulungi ne tuddamu ne tumuziika ne tuvaayo so bwe twavaayo tuddamu ne tufuna omufu omulala ne tugamba ne tuziikula omulenzi we yafiira awo ku accident eyo mwenna accident ffenna kwolwo lwennyini nga tumaze oziikula oyo omufu omulala naye nze nganze sirina kintu kyonna kye naba jasa ekintu kyansala wano ne wano ku vivi wano omu n'amenyeko embirizi oyo omulala ye n'afa yafiira emulago saawo nensooka nempumulamu kumala myezi nga3 nga sikola emirimu jjajjanga kubanga awo kati natandika okufuukira ddala nti engero gye nakoleranga ono nga ono naye ng'alina connection n'abalala bwe batyo bagenda nga bakola connection yawe we nagwira ku mukwano gwange omu bamuyita metanikira bongo oba omumanyi mawulira oyo we namufuna kwe kundeeta ku SB4 media saa emirimu ate negijjanga gyeyongera abakozi ne bajjanga beeyongera ate bali beeyongera nange nyini nti okuwandiisa omukozi muganda wange emboozi eno ensonga lwaki nti tuginyumya sigamba nti twagala kubanga twembalansinga omuntu yena but tuleeta bino ebintu musobole okuba nga mumanya ebintu ebiri mu ggwanga Uganda wamu n'egyo emirimu gyemwe gye munyuma nti abantu abasinga bagifunyemu wadde girimu eby'ennaku bingi era eno emboozi ekwasa ennaku wamu n'abo ekwatako naye njagala okuba nga nkutegeeza nti bino ebintu byokka era ogenda kubisanga ku mikutu gyokka egyo egisaanira okuba nga gibikuleetera nkyalina omukulu Kalipilo the man tugenda maaso okuba nga tuwayabayamu mpola ndi ne Lawrence ku kamera omukulu kirabira omukulu nga tweyongerayo tuwulidde bingi nti Kalipilo musezi Kalipilo oli musezi oba wali ofunyeeko omukisa ogulaba ku musezi kuba waliwo kavidiyo akatunda ennyo nga tukulaba mweguba n'omusezi sigumu oba ebiri abasezi nkwatira ddala abasezi siri musezi naye bombakwata lwaki bampita devil hunter goli musezi toli musezi siri musezi siri mulogo